Yaledi yani abalabi batulwe kabesunza okumanya abatulaba Quest TV amanya n'eddoboozi nze Yaledi mayi bulijjo bampulira buwulizi kituufu eriyo ne bensanga nga bagamba Yaledi bulijjo tumanyi omusajja oba gunene oba biki ate erinnya ali ne David Tale yange gyaliyogera mu Yaledi kati bantuukako ate ne balaba akasajja akatini bange naye toli mutini omalirawo malirawo naye nga yenze abatulaba nze Yaledi producer muwandiisi w'ennyimba omuyimbi byonna amanya gamatuufu gwani amanya gange amatuufu nze Yaledi olina limu nga ngambwa Yaledi Kaluuya Yaledi Kaluuya oli waggwanga ki ndi musajja musoga nva Jjinja Buwenge Yaledi ly'eddini Yaledi liri mu Bayibuli badde siruulirangako tosoma ngisoma nno batokosoyinza gimalayo Bayibuli nempala olunyiriri lumu lwaki oli nange John 3:16 agamba nti kubanga bwe yayagala ensi era eyo gy'olense No, but for real, by the way, no, rakwata omuntu olumu ekintu kikugwako bugwe, but I'm a believer. Wandireese wakiri gundi lwe lwanguyira abantu. Oluliwa. Luberyeberye. Nti luberyeberye Katonda yatonda ensi. Eyo nno gw'obuuza mpala olunyiri lumu ne lumubula naye nga n'olwo luli. Eyosookera n'ennyiriri nnyingi. And by the way, omuntu okugwako obugwe olumu oba teweeseetinze. Tekiriiko kweseetinga. Abula Yaledi ndeka nze nazze okuyinterviewing. So Yaledi. Anyway, by the way, it's a new name, like for real. Amanya mangi mu Bible tuyinzaga. Olumu olisoma n'olyerabira, it passes your mind nerikuvaako. So Yaledi, omusajja omusoga, akoba olusoga. Abasoga babuuzeeko mu lusoga. Abasoga mukuba mutya? Ndi mwana weewaimwe eyo, si weewaimwe ayo weewaife. Ddinda, Buwenge, eyo gye tuva. Abasoga ntutabwike kuba industry ngiremu abasoga bangi go ntuta nti musoga interview kebere mu lusoga ebimu nja bibaka abasoga mukoba ekintu enaku zino mukitadde ku level tutabwike buti obala actually ba producer abasinga obungi buti basoga then ndi musoga abo ba gundi lwakuba tayenda ino kuba ati musoga ye musoga nesimu naye musoga baroni tutabwike ekintu mukitadde ku level so ovudde busoga ovadde busoga ojje mu kibuga nave busoga mwaka gwali mwaka kyoba muno nduddemu kyobola buluganda ndukuba budinda nduddemu navo busoga nentuuka mu Kampala natukira mu Katanga gete mu Katanga awe nakulira awo ngoluwenkanaki najja ndi muto myaka nga 14 muganda wange yandeeta muganda wange bwandeeta ebyokusoma mukyala awo bijjizeemu taata tekyalina bulungi ssente nandeeta ku myaka egyo 14 bwandeeta nantuukiza mu Katanga ewandegeya netukanika rediyo nga tukanika rediyo mu Katanga so muganda wange yalina ekibiina ekyabayimbi nze kuva mu kyalo nga njagala nnyo ebyabayimbi okuba ennanga bwe bito so olwandeeta nantwala ku mulyango omusololeza ssente ku kivulu mu bivulu bye nga abategeka ng'alina ekibiina so eyo ginasanga mukwano gwange ate nanjigiriza ennanga piano netandika oyiga ennanga okutali ssente nagiyigira wiikisi 2 nga ngikuba nkubira buli omu walina obwomu kasita obeera ne talenti buli kimu kiba kyanguwa so awe nava nenjoyininga ebibiina ebyenjawulo oba kubira ennanga nga babawulira akaana kakuba ennanga akaana kakuba kibiina ki kyennyini kyewatandikiramu okuba ennanga kyembala nga kinatandika ali Namige yali yawalukagga walukagga alina ekibiina abakiyita Namige oli mukulu nedda kigamba nti oli bw'anaaba ayinza okugamba nti wandi wa myaka wonyumya ebyo ebyawalukagga biki nange wano gwe nagamba ebintu byemmanyi nagamba ndi mukulu munange we bagamba naye nga ebintu biba byajjo kituufu naye walukagga simu badde mutadde kubasudde walukagga ye mukulu nnyo mukulu naye kye ŋŋamba like eyinza okuba nga ekibiina kye si kikulu nnyo kikulu nasanga Namige ng'abeerawo dda
yali 2 ndowooza 2:5 awo 2:6 awo oyingidde Namige ne tugenda ewawolokagge eyo nga nkuba ennanga ngawo tebampa na ssente tukubira mmere tutambule eyo biki nga bwa tuli bwana buto nali kaana kato nga just tunyumirwa bunyumizi bwe bityo so eginava ate nga ntandise okulamu mpezeza emyaka nga 18 nenyingira ate Kampala netukola ekibiina nga kikubira bayimbi bakiyita UB5 UB5 yaliwo ng'ekubira buli muyimbi ekuba bitobe ronkuuka buli kimu ekyabeerangawo yabanga bandi nga bandi ekuba bivuga so nga batupangisa entukuba ebivuga mu gundi ez'enjawulo eyo gye nava nga ujjuke ne munandika fulu nenyingira studio. Ani njagala okumanya engeri gy'oyingira mu studio wabuuka bubuusa oti n'oyingira waliwo eyakwata ku mukono kati bwe nali nkubennanga mu UB5 twakoleranga practice ku studio nga bagiyita Big Studio awo we nabeerera awo nenfuna mikwano gyange abali mu studio omwo batandika okunyigiriza mpola mpola nenjiga era olwayigamu nenvaawo nengenda ku Surface nayo studio eyo gye nava netukwatagana ate ne Lutalo netukola double kick eyo Surface bw'oyingira Surface ani yakwanyiriza gwe tusobola okucreditinga nti bannange ndi yanyingiza mu Surface yanyingiza abamuyita abali okwabwe naye yali muyimbi naye sikyamulaba oba takyayimba twewuliza naye sikyamulaba ng'ayimba bamuyita Jebbi bali okwabwe naye n'ennyimba ze gyeziri eyo gyeziri oyo yanyaniriza mu Surface nenkubirayo obuyimba bwa DJ Michael nenkubirayo Rabadaba buhiti bwali awo butinitini bwe nakubira eyo so eyo ginava netukola double kick. Double kick olimba ni yaluwandiika olwa double kick? Olusi luyimba eyo studio. Double kick. Nzijukira mu luyimba lwa David Lutalo bagamba double kick. Nze mbadde manyi luyimba. Nedda nnyabo eyo studio. Abula bannaye okay. Mukoze double kick. Onyumidde. Okitegeera nze bulijjo mmanyi luyimba. Kumbe studio. Eyo studio. Mugikoze ani akuteekamu amaja? Lutalo twali twalabagana dda. Okay. Nga bwe gambye nti nkuba nnanga yammanyira kukuba nnanga nga yakafulumya kapaapaala awo ne bamupangisaako agende ku bizinga eyo kati yamupangisa nange nampangisa ne tugenda ku bizinga eyo ziddolu eyo omanyi tutobye n'edduniya ne tugenda bwe tugenda nenkuba ennanga nanjagala nnyo 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 nga buli lunaku ampita nengenda mukubiramu ennanga ku makya bwe bityo so awo nava ate nemuyigiza naye nennanga era kati kafulu mu nnanga netufuuka ba mukwano kati bwampulira nti ndi mu Surface Records nemukubira essimu ajje tukoleyo akayimba najje ntukoleyo akayimba ka Orisha M yali kolabo bwe tukola akayimba ako nagenda ebweru bagenda ebweru nankubira essimu ngaali bweru nangamba naye olaba otya bwe ngula eno ebyuma netukomawo nabyo netukola studio nemugamba ate kirina obuzibu nadda n'ebyuma era olwadda netukola double kick eyo. Erinnya eryo livaawa? Erinnya kicks eno mwali double kick eno yepeda ekuba ekibawulira nga kigunda yeyo kick kati abalala bakubeemu ffe tukuba double. Erinnya ani alireeta eryo? Erinnya Lutalo yalireeta. Mutandise studio luyimba ki olwasooka okutunda lwogamba nti luno oluyimba kwanze mbadde manyi double kick obadde manyi luyimba abanange kiri Uganda maama nyamu mbadde manyi nti lwelwo oluyimba kwa nawuliranga nnyo mu nnyimba ezasookera ddala ezo za David Lutalo ze zafulumiramu eyo studio nawuliranga nnyo double kick ezifulumira kuba ekyaliwo ezifulumira olwo oluyimba olwasooka olwo lwa double kick oluyimba olwo ba lwali luyimba ki? Buli luyimba kibeeramu ntera okiteekamu nze kenyini nze kiteekamu kuba nze producer.
So luyimba ki lwe wasooka okufulumya olwakutuuno olwakugjayo ne lukuwa erinnya? Oluyimba baluyita Pretty. Lutasooka okufulumya. Olumanyi? Tolumanyi. Lunyimbiremu. Kugambye Double Kick. Ate olumu title nyiza okuba nga sigimanyi. Timba lwa lutalo. Nyiza okuba nga title sigimanyi. Pretty be the doctor of my life. Ayo. Tolaba lumanyi. So leero lumanyi. Olwe twasooka okufulumiza mu Double Kick. Okay. Tuvaawo ne tufulumya nnyingi nnyo kwasa onsanuula ujuwe nnyingi. Mu bulamu bwo nga otandika because of time tetugenze nnyo eri wala naye wano mu bulamu bwo okubeera ng'oli producer osanzemu nga buzibu ki nga challenges ki nga gwe omuntu okubeera nti you started from nowhere? Challenges nyingi nti bwe nali ntandika lwakuba wali byesunyumiza. Yeah, true. Newe bw'oba otandika production eyo osooka kuba nnyimba za bwereere. Oba okitegedde? Nti nzija n'oluyimba lwange nekugamba nga bwe nali mu surface nga nakuba nnyo ennyimba eza obwereere oli ng'ajja buzi ky'oba onoonya nti okube oluyimba balutegere nti nono producer gy'ali so ze nkunyumiriza balabadaba bamaika abo bonna era maika obakuba oli nkubanja tebampanga ssente. Ebiseera ebyo tebwaliwo mwali mukoze contract ey'okusasula? Anti kyekigambye nga tewali naye nga tukolera bwereere. Kati tomubanja? Era si mubanja naye mujjukiza. Akuweeyo kase. Kati challenges nyingi. Okolera mugundi okolera ennyimba ez'obwereere kati ate omala okukola erinnya. Kati nganze bwendi challenges zenfuna nti omuntu ajja n'agamba ajja oba muyimbi nga muto n'agamba njagala onkubira oluyimba nga wakuba ujuwe. Okitegedde? Yalowooza ndowooza obona okuba eri engoma n'ogimuleetera n'atuulamu ayinza okikuba naye nga si bwe kiri. Nti oluyimba nga twakuba ujuwe n'atunda tusobola otandika olulwo nalwo ne luba lw'amaanyi abalala ne balwegomba. So challenges nyingi. David Lutalo nga omulonda kumwembi ani oba kyogere nti oba ani yalonda munne okutandika okukola like cause olunaku olwaliro ennyimba za David Lutalo zonna mpulira yaled meaning nti you bonded today tugambe nti oba abafumbo mwabondinga oba kufa kwe kuli baawukanya kumwembi ani alonda munne? Kati nga twesanga manyi omuntu nga munne abeera bamukwano tekyetaaga kakanyi. So ffe lwakya buki nga tuli bamukwano nga bwe gambye twagendeyo ku bizinga nkuba nnanga biki ne tusiimagana ne tufuuka bamukwano ate ogwaddala kati twava mu bamukwano nga tuli ba Luganda. Era tekisoboka ewaka eruweero ndi mwana ewaffe Busoga naye mwana bwe tutyo. David Lutalo okoba lusoga oba okyatanka n'abanze? Alwidi. David, okay. So yaledi katusooke tuddeyo ku katono emabega ewaka ng'okula because wali omuntu alaba leero nga yandyagadde okuba nga yaledi naye nga tamanyi wa gye wava like enkula yo nga lowooza nti munaye golabika bwe wakula bwoti n'osanga David Lutalo ekintu nekigwa nekyabika ewaka ng'okula ewaka embeera yali etya? Yaledi embeera teyali nnungi nga bwe nkunyonyoza. Ffe nze omu ku baana abasembayo ndi wakubiri mu basembayo anzirako yasembayo taata yatuzaala abaana 10 maama omu ne taata omu kati ate ffe abasembayo we twatandikira we twazaalibirwa nga taata ebyokusomesa oluusi bimutamye kitegedde nga ne ssente olumu zimuweddeko kati nze nakubanga amabulooka ewaffe nga tulima bino ebipakasa obimanyi so bweti embeera gye nakuliramu okusoma. Era ne muganda wange bamukubira bukubizi simu nti naye muganda lwaki tomujja eno omwana muto naye akola emirimu gy'abasajja bakulu akola biki. Okusoma wasoma nga bwe tugamba nti omuntu yasoma mu kuva mu kyalo nasoma kati wenzijja e Kampala muganda wange oyo yantwala ku ssomero ono yansanga naye ng'ate eri binsika ebya music eno n'okusoma ate nga nsinga kwagala nnyo music ne ngamba okusoma kusobola kundeke. So okusoma tugambe nti tewasomerako ddala? Nasoma paka class ki? Nasoma nakwata ku gundi ku peni saakoma ku kalaamu yokka. Wakatako ku peni? Gwe manya nakwata ku peni. Naye nga music
production eyokuba nti today you a producer tiwabisoma, it was just a talent? Iri talent nze saasoma kubeera producer, saabisoma. Waliwo ebintu ebimu olunaku olwaleeta olinaako kyogamba nti no banzireyo mbisome waliwo temu nga tetwabisoma naye with time olaba ngaekintu okifunyeemu oli ogamba kangende oba neyongera okugukamu mu ekyo gwe tokyegomba oba tokiinaako. Kati nsobola okuba nga nkyegoma n'essuubi ly'okuddayo gye bujjeeyo mu maaso naye nga si kati. Naye nga sibeera awo nenakuwala nnyo mbw ate singa bangi nnyo tebaasoma era tebali ŋŋaazi. I mean abaasoma. Kasibeera awo nenakuwala bannange saasoma ndabye ennaku. Ekikulu mu kasita omanyi Oluzungu nti osobola okusinkana omuntu kuba nze ntambula covid eno nga tanajjanga ntambula ne tugendako mu nsi ezo endala kati onooyogerayo biki naye ekikulu nti ntukayo nenjogera ne bawulira. Kati njagala ki ekirala? Mungu omusaba ki? Bingi bye musaba naye kyeŋŋamba mu byokusoma. Anti agamba nti 10 ku nsi. Sinaba nnyuwa entuuse nti mu byakufuna biki naye ŋŋamba mu byokusoma. Tokyalina kyogamba nti. Sibeera awo nenakuwala nti bwe naaba njagadde okuddayo soma nja kuddayo. Besides production, gwe ki ekirala kyokola? Kyenkola nsuubulako. Engatto, engoye, empale? Byonna. Kyonna ekisala mu maaso? Era oli eyo ng'oyagala kwambala tolaba bwe ŋŋambadde nange njira ne ŋŋamba kanteekemukoko mbenga minisita. Oba sikunyumidde? Yali gy'onyumye agwe obanga ne David Lutalo gw'omwambaza ekyo ekintu kyo. Sinza mwambaza. Anti kati naawe mwekoppangana. Nze nyambala byange naye ekibye. By the way, David Lutalo sigwe gwe nakyaza ne bambi thanks for being smart always. David Lutalo amtajja. Aina designer wa design. Naawe oli smart yale. Nange kasaati ntaddemu kukeeru. Nalabako ku luyimba lwo. Ennaku zo badde balukuba ano baluyita leeta. Otandika ddi okugamba nti naawe oyimbe ate bw'oba oyimba mpulira singa mba situnudde nnyo nyinza okulowooza David Lutalo. Lwaki oyingira naawe okuyimba? Wageza olaba ngaekyo nga bandyako bakulyako sho? Singa si kyekyo sandifulumiza mu covid. Okay, ki ekikuleetera okuyimba? Sikunnyonnyodde bulungi emabega naye kuva mabega ebyo byonna byenkunnyonnyodde byonna nze nga mbikola nga nnyimba. Nti nasooka nekola kolabo ne Lutalo yennyini tulinayo kolabo twagifulumya nenkola ne vidiyo bagiyita nfunda n'omubiri lwakuba tetwatambula. Bwe nvaawo nga ndi mu surface nenkola kolabo ne Evans limba olwo baluyita history wandisuzeeko nange olwo lwatambulako twaluteekawo ne lutambulako. Kati nzize nga nnyimba sitandise leero. Naye ennyimba zo bali toziwa promotion? Mbadde siwa promotion. Kati bwe nayimbye kano akayimba ka leeta nina omusajja aliko bestman ku mukolo gwange mukwano gwange nnyo bamuyita manager Mayanja. Oyo bamuyitani omuntu ow'oku Lusegera abeera ani? Bestman. Next of kin. Nga gwe n'obeera na mukwano gwe tubiri tubivuddeko ebyomukolo naye kyaliwo nga buli kimu bw'oyaawo. Kati bwe yajja mu studio n'awulira akakayimba nga nkayiiza akaleeta n'aŋŋamba mwana akayimba nga kakabi kano n'ayagala nnyo. Kati bwe yakagala ennyo nze nali ndowooza na byakusaaga nga ŋŋamba nomanya tugenda promoting oluyimba luno nga ankubira essimu ku makya nga tutandika tambuza luyimba. Ye maneja wange nakati era maneja wange nkutumiddeko nnyo maneja Mayanja ku Toto. Kati nina maneja wange era byonna bye mulaba oyo maneja wange yabikolako. Onoosobola obikwasaganya eno production eno bw'okola ki bw'oyimba kinaasobola okwasaganyizibwa? Kisobokera ddala kubanga okuyimba nze kwennyimbamu sigamba mbu kiri nnyinza okisula bintu mbiruddemu mmanyi ekyokukola nti mmanyi engeri gy'oyinza okukwatamu production ate okuyimba kwa kiro kyemmanyi teri ayimba misana. Pozi nga bikyuse bukyusi ennaku zino ne baleeta covid ono nga bwazisi ne bagamba kati muyimbe emisana naye nga mu studio nja kubeeramu emisana okuyimba nga n'ekiro nnyimbe. Ate mbagamba mbu kiba kirungi okurekodinga oluyimba ekiro? Nakyo si kibi oluva ku kyo nga tujja
Tabayimbi twebaka. Temwebaka. Mubeera mukola ki? Muzunga buzungu. Tuba tukuba ndongo. Lwaki oyimba nga David Lutalo? Munnaye ekyo ekintu abantu bayinza obutakyawula. Siyimba nga Lutalo. Naye njiyanga Lutalo. Producer, tugenda kuba tufuna akayimba ka leta tubeere nga tukaplinga abantu bakalaba badde tebannakamanya basobole okukafuna tufune osinga kibadde kisoboka twandifunye n'aka David Lutalo lwakuba ne tuwuliramu balance ng'ey'amaloboozi ayisoola bw'owulira eddoboozi lyo n'owulira ne David Lutalo era omuntu aba tatunudde yayinza okulowooza David Lutalo yayimba kati kiri bwe kiti engeri gye ndudde nnyino Lutalo ayiye ennyimba nga wendi nemanya engeri gy'oyinza okusengekamu kati ekyo kintu tewali weyinza nakyewala kyekyegambye nti okuyimba eddoboozi nnyimba nganzi naye oli bw'awulira empandiika tewula bagamba ng'ayimbye nga Lutalo n'entuula y'ekigambo kati wesanga nti bw'okoma notiyo weekoma ojja kusanga ne ya David Lutalo bw'ekoma then and you're like kati engeri kyekyegambye engeri gye ndudde naye kati naye oyinza okwesanga waba kuba nange namuyigiza production nti abeera ku kompyuta n'akuba twaka nosanga ewedde kati oyinza okwesanga naye ku twaka z'abaakubye ate ayinza okufaanana munzi okiwe ne byemwekoza obulamu kwekoza kwa David Lutalo akusingako okwekoza yekoza naye kati okuyimba kuno bamukuza n'ekyejo naye David Lutalo simulabamu kyejo embeera gya hasolinga naye yatoba nnyo oyo tujja mukyazawo naye atubuulira olugendo lwe naye nga yalede music kuba music ngaalimu okuhasolinga simatambuza wano simakola biki gwe ebizibu obisanzeko already weesanze ng'olina erinnya olina music mulungi nti gwe obuzibu tobusanze obukoosi olina okubisanga oba osazeho okukola kintu tolina kubyewala byonna nti nasalawo nti kati kanyimba oluyimba lulina otambula naye nga bwe gambye nina manager manager ebintu ebisinga yababikola ng'otuula butuuzi eri totuula teweetuulako bwetuuzi naye mukwasaganya mwenna tunyonyoleko briefly ku kintu kino ekyobwa manager kuba bamanager abantu be Uganda wano ba artists batya nnyo okufuna obuzibu ne ba managers onowulira nti ono manager we simanya tetakola bino manager alina kukola ki ekituufu eri artists we bamanager baana abasinga si bamanager kitunyonyole kati nze alina manager abasinga si bamanager nti omanyi lwaki nti manager ajjewo omuyimbi naye ng'oluusi omuyimbi yafandinga ate manager naye ng'ekituufu manager yandibadde ateeka mu muyimbi ssente kati abaana ajja oluusi ng'omuyimbi yamuteekamu ssente kwegana ne weesanga nga takoze mulimu gwe nga manager ne manager alina okujja kisookera ddala nga ayinamu ku ssente si manager kujja nga naye mwayuuya naye bwayayuuya kati manager yafuniramu wa manager wafuniramu nti bwe kikwatayo bibeera mu risk taking sina risk kubanga ekintu nawe kyokola oba okimanyi tekijja kukola kati gwe manager yange oba otunulamu akutte wafu takutte wafu ekintu kiriya naye nga lwakuba nti nno covid naye nga singa tabadde covid era singa ndowooza akola ku ssente naye manager yenna kyombuuza nti manager alina kuba atya manager alina okuba nga ekisookera ddala ng'ayagala omuntu gwa managinga nga muli bamukwano n'ekyokubiri nga manager si wakwetooloola ate biki ng'afaayo kuba manager omulimu gwe alina okuba ng'afa ku muyimbi we alabisa atya n'alidde ki kituufu ebiwe bityo naye bamanager bawano ye afa ku kimu ki ssente nti kasita nfuna ssente nga kiwedde oba omuyimbi talidde yamanyi oba osanga akwata ekivula omuyimbi n'atajja ate ne babakuba akayimba ka sinaddo ennaku zino mpulira kazze ennaku obi mutandise tukuba kamu bubiri otuleetera otuvuga speed manager wange nze yaŋŋamba gwereeta nnyimba gwe birala bindekere kati manager yakute kati kambuza akakayimba ni akaproducinga kwa akaproducingira nnyimba ezo zonna nze producer kati ate olidde ndi producer mbadde mmanyi oba tewandisaaze okufunamu bakayita batya kafiirwa akapya nti ofuneyo manager omulala akubire producer sorry ofuneyo producer omulala ofunemu kafiirwa akalala eyo ogundi nagifunako naye sinagikola kati ne nagifunako nti nsobola okubaayo n'oluyimba ne mbaako producer oluusi gwe mba njagadde n'alukubamu nja kikola ekyo
naye kati sofa ennyimba zo zonna zonna kati wamandowooza yensonga lwaki zaga ofaanana neza David Lutalo. You never know singa tufuna producer omupya tekiba nakuproducer ekya Lutalo ekyokuba nti tulina bye tufaananya nkunyonyodde nti lwakuba tuludde ffenna nti bwolwa nebbaawo kati nga gwe ndaba watandika dde okufaanana bbaawo oba omumanyiwa naye Yared mbaako nze tolina nkufunire nze ndeka lwaki oba nkuwa Lutalo diuyo anoonya awo ng'osiriseewo twaze kwogera ku gwe tetwaze kwogera ku nze so Yared like nga tuwumbawumba mwantu akwagala olunaku olwaleero asobola kusanga wa music wa asobola musanga wa music wange wali wonna ku YouTube wonna mu matundu ekyobumanya YouTube Yared producer, Facebook Yared Pro, Instagram Yared producer, then wonna weyagadde ku iTunes kwali music. Olunaku olwaleero otendeka abaana bandyagadde okuyiga music oba production? Era ntendekera ddala era omwana ng'oli eyo ng'ayagala okuyiga production singa kutendeka kuyiga production na kuwandiika nnyimba osobola okujja ne tuyiga. Okuwandiika ennyimba bakutendeka? Bakutendeka. Kyegambye kati nga nze Lutalo yantendeka nti ayinza obutagamba nti okola bwe naye buli woobeerawo ng'akola ekintu oba oyiga naye nga gwe tomanyi era weesanga oba ogenze kuwandiika ng'olaba kyobula amugamba nga agiranga Lutalo nti mbadde nnyo naye ng'awandiika buli lwolwa n'omuntu ng'akola ekintu okiyiga tomanyi. So bwe kityo bwe kiri tutendeka okuwandiika ennyimba production okuba ennanga gita byonna ayagala lwakuba problem gye tusanze ennaku zino abaana tebakyagala kuyiga bintu ebyo. Omwana omugamba nti gyoyiga production abaala kati baagala nnyo kuyimba oluvannyuma ng'agamba naye ng'ate ebivuga nsuubira bye biri mu ssente biyinza n'obutabaamu nnyo naye bikulu nnyo mu music bw'oba manyi ebivuga tusobola kuyiiya luyimba lufu. Personally njagala okuyiga ennanga jangu buzi. Ennamba y'essimu katugifune enamba oli fyo giwaayo wali omanyiza okugamba sigenda wali ennamba yange nsobola okubawa eya manager noŋŋamba mu kuyiga ebivuga na biki byonna era manager agenda bikwasaganya. Manager bibuuze manager batuwe ennamba okitegedde so ngenda bawa ennamba ya manager wange kanjifune wano. Yes, olunaku leero tuli ne Yared ono muwandiisi wa nnyimba producer wa nnyimba ate muyimbi. Omanyi gwe kitegeeza okubeera ng'olina ebintu 4 oba 5 mu kimu nga byonna bitambulira wamu so atuwe ennamba ye agenda kuba agaba ennamba ye namba ya manager ne wifitaba ekyo olinayo oba tujje tukuyimbiremu lwakuba covid ate abamama basobola okwagala okusanyusa abaana b'ewaka 0706 42 77 85 ndamu ogibawa 0706 42 77 85. Ekigambo ekisembayo ky'owa abafaani bo n'abalabi batuli weka? Ekigambo ekisembayo bannange abatulaba ku STV mbadde ne Mary ono erinnya lyo linyumira nnyo mu luzungu. Maria nabanga eri ekiganda ennyo ate ze welinyumirira nze njala nnyo Mary. Mbadde ne Mary ekigambo ekisembayo kyembawa muwagire nnyo music naye nga si music ewange nzekka buli aleta music nga mulungi oba mwana mupya oba kasitaba mulungi muwagire okujja ku kyesiwagira kwe kuwagira music omubi naku zino music yayingiddemu omubi mungi buli aveeyi n'awemula bwe muzibantu awo ate n'owulire abantu nga bakyakala era mbalina kubuuza omubi yatya era yoyo awemula oli oba avuma buli aleta music nga mubi oyo mumuleke naye buli aleta omulungi oyo muwagire nange bwendeeta akabi nga mukaleka. Weewaawo oye Yared gwe tubadde naye olunaku olwaleero mu program Toli Weka. It is always because of time yetusalako ne tubeera nga tetusobola kuba nga tusukkako wano. Olunaku olwaleero abadde ku lugoye lwange of course my top abadde Doreen wali ku SMT Collection Maserina Plaza awo matching the opposite matching the barracks. Naye osobola mufuna ku namba esimu eri 0702 69
698303 enamba 0702 698303 osobola ogendayo nakuwa buli kalonda konna ak'omukyala ajja kubanga akakwasinza kubanga nsukako wano katonda takumira mpeera bankumye naye banaye covid gyali masiki muzambale obulamu bwammwe kyekikulu tewali kirala kisinga olunaku olw'enkya tuli wano ssaawa 3